tuba tugenda kuba ffenna bulungi nnyo mpaka ku makya oba toddayo waka ffe tujja kuba tukwaniriza bulungi ddala yessaawa tugenda maaso gwabadde atya mu kkubo security eriggulugulu eritayite bulungi nnyo tugenda maaso ekyali ntandikwa saagasu bwate nate management erongi bulungi matuga tandika butandisi. Look inside yourself. What do you feel? I don't know. Yes, sawa tugenda maaso tuba tulekedde ntandikwa etwogerera ku ssaawa enenyenenyene. Yes, sawa tusumuludde songa etandikidde. I want to love. Entandikwa tuwulira ebigambo oli aganze empulira njagala mbe n'omukwano nina obulumi obunsumbuwa bungi nnyo ekyali ntandikwa leero njima tugetusinziira oba nokulwa kusatu salongo Jingo katandika butandisi era nga tukusiwako Bukedde TV tubere mbutikizi wamu n'ennyuza jjajja waazo entandikwa firimu egenda maaso tukuleetedde ky'olunaku lwaleero saagala osube tokkiriza okunyumiriza mugamba Chabex Empire nkirabye ekyamu ekya budde naye ngeno ya Bukedde TV etandise ku Bukedde bulungi nnyo ojja kuba otufuna bulungi nnyo katulengera waliwo ebifaananyi ebijja nga bijjira omuntu omu ebimu birimu omuliro gwakayakana engalo tuzenga za kutukako tulaba embeera y'okubonaabona okukyankana muli nsonda agenda okudda engulu omulenzi nga badde aloota omuntu abeera aloota David owaye David gwe David kumba mulenzi azukusala kikyamujjira alinga aliko ebimusumbuwa ekyali ntandikwa gwe Dawudi alaba ebintu alaba ebirirolira alaba omuntu ayidde alaba omuntu aggwawo berongi matuga gye tusinzidde zino ezeeno zo zibeera zitambula mu beera yonna twamye omulenzi asumbuyibwa kavubuka kato kalabika kali mu kubonaabona kiki ekikajjira entandikwa egenda maaso omwana alaba ebiriroliro ebintu omuntu ayidde kati ng'amutegeera yasibira eno gyassa eddagala mu nsi endala eba nsimbu ogenda okulengera leka nkwaka nankaniko ng'amukuba sindaano yamukuba zino eziringa ezente ppf 5 omega bagikuba omuntu akakkana kumbe kiri kibadde ky'amaanyi era kikyasamba kiraga ndi ekibadde kimusumbwa ky'amaanyi era n'amujjanjaba yakako ebbali asooka akakkane leero njwe twatusinzidde matugga akakodde akabeezaawo mu vinayiti twakategedde dda oyita buyisi muntu awo ne kitambula bulungi ggwe entandikwa egenda maaso kale oluvannyuma ennyo omwana ono yasigala ng'era akyasamba kyokka nga emizo gye bamukubira bikebadde y'amaanyi nnyo tugenda maaso ekyali ntandikwa twongera okutumira abantu baffe mwena mwena abajjumira ne mugaa nti olwokusatu tulina okubeera ku deronje matugga era nga ebintu binyinnyi ebibeerawo tugenda maaso kuli simaka alik screen nate ekyali ntandikwa tugenda maaso salongo Jingo akatandika butandisi ogenda okwegeza omuvubuka oluvannyuma ennyo agenda ku kyewaliise okwezza obujja era mu lulimi olwa school fees bakaleeta kafunda refreshment Daniel Park ekyali ntandikwa saagala okisibwa ate nate omujjanjabi mweraliikirivu nnyo kirwadde kyekisumbuwa omwana Dennis Akiyana basajja ba Japan naye omwana ono alabika muto nnyo ogenda omutunula bambi akyali mu kweraliikirira ka refreshment kana akaliko naye akyali mu kweraliikirira kw'ekitalo ekyali ntandikwa Jessica Clement entandikwa firimu egenda maaso eno gye tuliko nakugambye matuga leero nje wetusinziira era nga lunaku lwakusatu bwe tubeera wano nga tuli ffenna tuyina okikubira mpaka management yasazeewo dda mukulu yasazeewo dda Godwin naga ayina bwe yakinnyonnyodde nemmanya dda akitegerekese manager naga kyekyo kati muzeeyi agenda okulaba omwana gwe yeraliikiranga ennyo ng'ayinamu akafaananyi k'omuwala ebiseera ebisinga abantu ebasumbu oyinza okudda onoga alina ebimusumbu ebimuli ku mutwe kumbe mukwano era muzeeyi raba akafaananyi kano n'amanya nti omwana siba namukubya empiso ya bwereere tabanga alowooza muwala ekyo ekitonde mu nsi ya Mukama ekyali ntandikwa naye gwe tugende mu maaso kitonde kwegamba kyo gye kiri mu nsi nga kyo kyekitonde etandika butandisi mwana mulenzi ono yali muvubuka muto ng'ali mu bamyaka ba teenagers bakabuvubuka basandikire balaleka mu 13 mpaka 19 teenager nga yeesaanika n'akuba ekikalu noga ngenda noono akoze ekintu ekisumbwa ku basajja 10 omwenda gusumbuyibwa abeera omu yakisobola okola omukolo nti atasibye tayita linnya wano wallahi oba ogussa wasinga
naye bamakanika bange bawa ne matugawo bansimanyi so temuzimanye tayi bazitegeera bo ekyali ntandikwa bamutwala ku ssomero alinga agenda mu lumbe omwana ono ki ekimuliko kiri kimujjira kimugamba ta kill nkoze ntya That's cool so far. You never really talk about it. njagala ombule tokyogerangako lweto kimbuulira otuuseewa yalabye ekifaananyi kiri amaze okwakasa kireka kitabula omwana ono kale n'atayagala kigenda wala yamutwala ku ssomero William Nicholas Academy mwana mulenzi gyagenda gyasomera naye nga alabye ekifaananyi ky'omuwala n'akakasa ne omuwala ono alabika yamulowoozesa David njagala kukulabako bano abaana abawala bo babateekawo nga bw'obwongo bwe butatererera ku oyo nga bakutwala kujjanjaba mutwe nsonyiwa mukwano asoma naye David yali alina omuze ogutya era ng'omulaba bambi omwana eyebwalabwala myaka 17 kale nyakulanga kiraasi ewedde omuwala wa 18 David wa 17 mu nsi ezimu omulenzi wooberera nga gwe wa 18 oli naabwe 17 ekitegeera ekiddako kudda mu kibiina olwala tugenda kusoma ku Eric Erikson n'obulamu bwe engeri gye bwatwalwamu okugenda mu maaso n'okwekandi aleeta enkulaakulana mu Sweden era nga yafundikira nga ye musajja eyafundikira akozesezza erinnya lye okusobola okuleka nga atuuka ku ntikko baserebwa abasinga akyusa erinnya nga liko waatuuse naye Eric Erikson yasigala mannya ge ag'ekisweden. He also believed that a personal sense of competence motivates our daily actions. Yakiririza nnyo mu kintu ky'okubeera nti omuntu oba gwe muli wekkiririza mu kyokola kikusigazisa okuba nti oli w'amaanyi okusinga ddala erinnya ly'obadde oyagala okyusa. Age is handled well, the person will feel a sense of mastery. Omuntu ng'agenze mu maaso n'okakasa obulungi ekintu ky'akoze era agenda mu maaso n'alowoozebwako buli omu waba asangiddwa nti ddala y'oyo abasinga ayogera ku kyabaserebo okyusa amannya. Isn't that right, Mr. Lee? Ekyo si kituufu Mr. David Lee. Kuba mwana mulenzi abadde absent minded ng'ebirowoozo tabiina mu kibiina tusobola okugabana n'ekibiina bye tubaddeko omwana ono yali alina ebirowoozo bingi nnyo ate nga alaba embeera ze tategeera nnyo bambi girlfriend we n'atya kuba amanyi omulenzi agenda okukuba embogo eri omusomesa bamubuuza bye tubadde tusomesa ogambawo ki amazima si byabaddeko n'aleeta ansa. The stage covers a period of early adulthood that we're just entering now as we start to explore personal relationships. Naga ebintu ebisinga bisinzira ku bantu ng'obadde olina abantu b'okolagana nabo mukwano. Committed and secure. Era eno ye Erikson yagitwala nga yengabo gye yali alina abantu yali akolagana bulungi nnyo n'asigala ataddeyo erinnya lye n'akola omulimu mulungi nnyo kati yogerwako ng'omu ku basajja ba tekinologi mu Sweden ab'ebyempuliziganya. Kati omusomesa azuula mwana ali abasajja leesa nnungi nnyo kyokka abadde tataddeyo mwoyo kumbe ekibiina kingiddemu abalabe bano bajja bakutte emigemera wala mwana mulenzi abadde talina kyamanyi abadde yakaddamu ekibuuzo ati kyokka omulaba kataala nnyo mu kibiina teyeetegeera omusomesa babaguddeko abasirikale ate omusirikale watuukira eyo fayiro eba ekyuse nnyo bagenda otuna tebatenga lwaki bawambiddwa ne tica mu byasomesa eno silabasi tagirina ne bakwata buli mwana bamussa wansi banenze nsomesa busomesa gyobera bamugebe banonye baana oba ozanyisa emmundu bonna wansi kiki kye baagala basirikale bano bajja nga balinga era omutendeke ena waabeera oluvamenya omuduumizi waabwe najja kino ekitera okukola baba muntu nsolo amagye ebiseera bisinga tulaga ono yaluwa David naye agaawo aba yankubya abadde n'okutegera mu kibiina tategeera bulungi yoyo kati buli omu agende bweru ketufunye gwe twetaaga omwana ako ne bamuzza bubi nnyo muleera David bannange David ekyo ekitonde nga kyakulumiriddwa tozanyisa omukazi nga yakwagadde naye wasanga yakukyaye yakubira osi mujja akomyewo ekyali ntandikwa derongi gye tuli Salongo Jingo katandika butandisi olunaku olwokusatu derongi luba lwakusanyuka olaba bw'oyiga olaba bw'osanyuka ne katandika butandisi wa Bukedde TV yagenda okwetegereza obulungi embeera
ng'alaba kiri kimujjidde ekiriroliro ate guno kimugamba ekigambo kill kimulagira kutta kyamujjiranga mu birooto n'emisana kimugamba tta bakomanda abatendeka obulungi gana amagye gali matendeke bulungi nnyo mumusibe funga yeye balagidde asibwe amagye amatendeke bamugamba bamusibe omwana bamutwala yakola kyono yazza musango ki okumusindikira bakomando we bati yali musajja atunga muleera bulungi nnyo omulaba talina kyasobola olaba omwana abadde dormant mu kibiina nga mwebafu naye nga bamubuuza ansa ataleeta ziri shapu mu mbeera eno yayongera okwandika nti ekintu kimugamba tta olinda ki kimuduumira genda tta amaaso ne gakyuka maaso yake iko myamyamya kati laba omwana laba badde fala birungi matuga gye tuli laba badde fala okweregereza badde fala obukodo bwalina ate zeyo omujasi ne gamulya omwana mukidu alina ekimujjidde maaso gamaze kufuuka laba amaanyi agamujjira kiki ekimulinye alinga alinyiddwako lubowa derungi gye tusinzidde laba tekke derungi matuga gye tuba banama temubaleka mubaleete luba lwakusatu etandise amaanyi gafuna nga kiri kirinnye amaanyi gafuna amaaso gago macho yake iko myamyamya wona macho yake iko myamyamya wona macho yake jebyayolekera amaanyi gokka galina ekibinja kyokka ekyamulumbye kiri ne kimuvaako ndowooza lubo agenze omusomesa ani omanyi sebo David tewali mutawaana kiri bulungi kubira osi omubulire byokoze totuleetera mitawaana omwana yazzaako emisinde ng'alaba bimusobedde bambi kuba lw'ekibinja ekirala Sirensa kiki kino wegoberera kyenkulembedde kyokka. I need to know who you people are and what the hell is going on here. Do you recognize this boy? That's David. Well, David escaped. Omulenzi ono okusinziira tumwetaaga. We've been tracking him. Nze musomesa tumunoonyeza. And he's already killed 4 men. Emyaka egiwera yakatta abasajja 4. Then ife school fees yatuoza tamu 3 tetulina kye tumumanyiiko. Kicho kumanya ennyo atera kumanya kubanja era tewazireese tetulina mutawaana era omusomesa olwawulira ebyo ndoli yakatta 4 n'amwegaanirawo okuba ne baleeta ssente tewali kirala kyonna obamenya okweregereza embeera zonna ezaddirira nga tewaliwo kyali kyonna kiyinza kukolebwa okuggyako okubaako ne kyebongerayo ku kunoonyereza era baleko balina gye bamututte ono naano n'ebiragiro ebipya. Cleanup crew was sent in as I was heading back, but I don't think they noticed. Mulongoose buli akasigadde naye munoonyereze omulenzi oyo gye tumujja kubanga omukulu ye yeetaaga tumutwale naye nze mwetaaga tumukoleko mu ngeri yaffe. Just do what I've told you. Gwe kola bukozi kyenkulagidde kola. Waliwo ekiregere ekyenjawulo ekiva eno mu nsonda nga kiragirira ensonga ze zimu kugenda maaso nakuna nkyakolera muntu ono tugenda maaso ekyali ntandikwa kironda esinema gye tulengera leero njumatuga etusinzidde era nga tugenda nayo maaso bulungi nnyo. Kati ekintu esinga okusumbuwa abantu mu nsi ye tekinologiya kyajja lwa bulungi naye kati kitabuse. Omujapani ali mu Amerika aleese kyatunda olwaleero Amerika bamuguza tekinologi. They're always on the verge of technological development. Fe kunkulaakulana ya tekinologi kwe tutambulira waleese eki? That this technology will have. Ku kino katusuubire tekinologi gw'oleese agenda kusinga gwe tulina mu Amerika. Kasi omuganda ese ekikusinga tewali nsi gy'atasika. Tulagemu enkola yakyo kasitooga akitambulira muntu. Omujapani yonna kyeyiyizza muntu mwe kitambulira era akiseera abaguzi we bali b'Amerika. The earth has its needs, so do people of our stature. Nagambye abantu nga ffe ensi yeetaaga byeyeetaaga naffe twetaaga abantu nga ffe. How can I say this? Nkyogere ntya kino? Energy won't be the only green item. Amaanyi si kyekintu kye mugenda ofuna muntu ono gwengenda obaguza. Omujapani atunda muntu mbwalimu tekinologi Abamerika tebayinza butagula oyo. Owaye alemeddeyo bali abakubye kyeta. Excuse me, gentlemen. Nsonyiwe mbakulu. Fe tumusasulirawo omuleeta nga limu tekinologi tumusasulirawo mutulirawo mumale okuwulira bamutuusizaawa. Eddiru ziri mu nsi
ng'asooka ojjumbulire omuntu gwe tebansubira natuseeka wempe muŋŋamusya nekagoma ganyo tuuka gyondiremu okusinzira kiguddewo ayagala okumanya embeera eri embeera tetegerekese kubanga okusinziira omusajja adde alina kuleka ndi asanyizibwawo okusinzira ku kisembyeyo naye alipooti eriwo ayagala agifune mangu kiki waliwo abiyingiddemu kolini yasinza otulemesa ekintu kolini yesebo era ng'embeera kati ekikwekweto kyonna kyonna yakikyankalanyiza ekyokuleeta omulenzi nze mbiyingire mukama wange lweneetaka kubeera nong'oyamba kubanga omuntu oyo tulina okumukuma obulungi tulabe omukulu yamanya nti buli ngeri eri wanidde okuleetebwa naye yennyini abamukuma bayinza okufunamu obuzibu naye nga Amerika adde agenda baguza muntu emali neza omuzigo muvubuka wuno ayagala okutundibwa Bamerika badde baagala kusasula ogamba alimu tekinologi tumusasula kati musajja twaddukira eno nkola ki wano ewa mukama we yali nga mukuuma kale kakana puliriza njagala oddeyo gye tusula naye tulina okuvaano mangu yategedde n'emitawaana gyeyongedde n'amanya kati wakyali kyakkola kumbe ekibinja kikino kyeyongedde ogenda maaso n'okunoonyereza tukoze tutya basidisa abalala bamukwata kikimbuulira nti tugende waliwo kyalabye ekizibu ennyo bano batunda akavubuka akato nga si keekano bali banoonya omuvubuka omuto era nga kwekyo tebatudde musajja tugamumyuse alaba embeera yongera kwonooneka gamumyuse embeera yongera kwonooneka bye bamugobera tabimanyi kakana wano mpulira bino twatubyogeddeko manya gyolaga David ntunulira kigenda kuba bulungi gezaawo leka ndoddaka gidi kimu okikole buli kyonna tegese mu nsawo y'okitegeko kitwale abamunoonya duka David musajja wattu bamunyweza mukama we ng'alaba n'amanya kati emitaana gizze kasajja katukadduka kanafu mu kibiina kalinga tekeesobola myaka 17 kanyamandoogo naye nga we kabeera mu mbeera za bulijjo nga tekaliko kikalinye kabeera olwabira ddala omuntu omunafu awedde emirimu kasalo kadduke kagende eka nga kalaba ebizibu bizze tekategera kigenda mu maaso kyokka nga luwo omujapaani ye yasazeewo n'aganyiza nina omuntu gw'entunda mujje mumutwale okwetegereza obulungi ennyo musajja twaddusa atuse neeka ebintu biri bitandika omujjira bwe lwafuna ekizibu ne mu birooto bimujjira ne waba afunye obusungu bimujjira mulimu ebiraga nga alinga ali mu theatre gwe balongoosa ne mba mukiri ekijja nga kyako omuliro ng'omuntu ayidde kyo kijja kimugamba batte kamwana ono bambi ali mu buzibu waliwo eddagala lye baamukubanga ng'amaze okuleka ndi ava mu mbeera lino nga lyefaananyizako ng'empiso gye bakuba ente 5 omega ppf kyokka nga bagikuba ente naye etuulamuuku kati balikuba omwana ono asigala asamba kiki ekimulimu agenda okulengera kamera nga ziraga nekaba balumbye babasazeeko akoze atya tugenda maaso nerungi gye tubeera matuga lunaku lwa lwakusatu naye nga kuva ku mande tuba ne ape hours tugenda maaso agenda okuyiya ebimu ku bintu ebisigalidde wano bye bamugaye byalina okuŋŋanya atwale nabyo tagezezzaako okuleka nti alemererwa akuŋŋanya kimu olwokubidde lungi tuba ne bucket night olwokusatu twatandika butandisa abagendanga omugere akuŋŋanyiza byakuŋŋanyiza nabe ng'afaayo kumbe bawendudde ekibinja nagambye omujapaani amwetaaga mulamu abeeko ne gwamuguza naye ate waliwo ekibinja ekimwagala nga mufu ekya kolini omu wakozi abakolera nga omujapaani tetumanyi wakyagala omwana asibidisa omukugu musanyeewo tunulira zonna gyezolekedde kyolimi luba lwakusatu tuba matuga derungi wetusinziira okwetegereza obulungi ekidirira embeera zonna omutemu wuno asaziwa atali kusaasira munakamu
awatali kusaasiramu n'akamu yasalawo abaga omwana naye ng'omwana alina engeri gyagadingamu mu buleera bwe ekintu ekimujjira ne kimutaasa nti togeza agenda okulengera mu ndabirwamu ekintu kimujjira mu birooto kikino kize kimulaga kiru ekyo ekimala okujja taddamu tegeera ekyo kimala okujja taddamu tegeera amaaso yakeekomyamyamya waafuuka bwatyo ovaawo buvi mulabe edduka bw'alinnyibwa ekintu ekyo luwoowajja nga gg'omanya okumuwana omukono ne gwezingulula ne guwonerawo kiki kino ekiba kituse ku mwana omujapani gwatunda omujapani yamuzuulamu kyamaaso gaago maaso yakeekomyamyamya kiriwe kimala okujja abeera mulala abeera muzibu bwakukwata otandika okunoonya bwovaayo mwana yeye alina kye bayita amaanyi lubowa ndowooza yalinye laba amaanyi delungi luba lwakusatu matuga we tubeera tugenda mu maaso nakugaye puroguramu bwetambula lwakubeera lwokune comedy night nagigambye tugenda maaso okweregereza kiri bubi omwana atabuse si oli kuwabadde olaba omuleero okola ebintu ebidirira byonna nga mulala nnyo alo amaanyi gokka gafuna nga alinyiddwako ekintu kiri neyamulumbye teyabadde mwangu naye nga kiri we kimala omulinnya kimutuma kulwana lowooza lubaale gwafuna yali wakungufu embeera zonna zeyiyisaamu si mwangu kati ekizibu ekirala ekiriwo netuganye mulwanyi naye wabanga aliko lubowa ndowooza yalumbye yaliko mukasa naye takubika egenda maaso eno ye matuga gye tulava katandika butandisi Bukede TV 2 olupapula embutikizi wamu nenyizajajo wazo okweregereza omusajja yalumbye alabika yalibangayo wa mukasa owaliwo babirabika bikyakalubye bonna balina amanyi naye wa mukasa biggwerawa omujapani atunda mukasa oba lubowa okweregereza nga giwunye ekyalitandikwa tugenda mu maaso luba lwakusatu tolwerabira lusekalenda tuba kuderonji ematuga egenda maaso mugamba ki bamakanika munsanyusiza nnyo n'abakozi ba bizinesi abalala ne bamakanika mwekyamu ekijja kutambula namukuba sindaana eri 5 omega gye bamukubanga kati ye gyakubye mutako ono ebagikuba toddamu kuba namaanyi lwakuba nti gwasanze alabika byanywa naye byanywa bingi bintu byokulwana bino si byangu ne bwojja nga badde osobola otya waliwo embeera ebakubira eyabadde azenga oli musajja mulwanyi mulungi buli kimu okitegera bulungi nnyo embeera lwo weekutabukirako kavubuka kato naye ebikalinnya bikulu mwana wa myaka 17 naye bimulinya bya myaka 7 era mukalubo nnyo bimulinya bya myaka 7 kulwana kuswazo ojja wazze nga bagawe omwami akubisa amagulu abiri naye bakuba n'ofuuka wakono gombi kati ono mwami mafudde wakono egenda maaso byonna yaddawoza muleefu bakuba n'ofuuka lusonjogo tunulira ekyalitandikwa tugenda maaso neronjo etusinzidde matuga gamba ki brother Kenny waliwa paaka awo tukitambuza baba kiri nno kyamugambye kiru era kiru atirawo nga kimulinnye kimutuma kutta kiki kino ekimujjira ekimugamba kiru omwana yali omubisi mu kibiina omwana yali omusirise omugonvu myaka 17 nga ne mukwano gwe 18 ng'ate n'okunyumya ne mukwano gwe 18 emyaka egyo omwana ddala ng'akuziddwa bulungi gimulemesa n'okubuuza ku munenti wiyayi kyova alabye ekifaananyi ky'omwana ne yeepukanga nnyo kati obwongo obw'omwana w'emyaka 17 ebwako n'omukwano oba mukwano gwe kwegamba ebulowooza ku muntu oyo giba mirimu kwolwo tegikolwa kaakati yatunuulira omuwala n'alaba ekifaananyi ky'omuwala n'akyuka obwongo bw'ate ekifaananyi ky'omukyala mu nsi ya Mukama muno kyo Katonda yakiteekawo nga kirala nnyo osanga omwami waga omwami waawo munyiivu mukambwe
ne olulabe omuntu wengaze banene mukazi wajja agonda mukazi we wajja agonda kale omwana yatuna ekifaananyi nabiri ne bimuvaako kyokka nga byali byamaanyi kati amaze otuna ekifaananyi kinadduka emisinde ate ogenda otuuka eno nga bamwendulidde amulwanyisa bawerako bazze bamalirivu nga balinga bagamba nti wemutamuleeta bongenda kugobwa ku mulimu waliwo omuntu akugoba nga byakugoba biraga watakutwala bagenda mugoba ku mulimu kati embeera ebambi nnyo bamalirivu omwana ono kikyalimu ekimutunza abamunoonya bali sirias baleesa alipoota yakatta abantu 4 kati aba atidde wano nga biri bidduse buli wabeera mu mbeera enzibu ennyo bikomawo ne bimuyamba bimulinnya n'ava mitawaana ne biryoka bimuvaako n'ekifaananyi ky'omuwala agenze nakyo omuwala ono ye kiki kakasajja kattu kavaayo nga kiri kikyakalumiriza waako nekyokolawo otakikola oli mu buzibu baako nekyokolawo bwotakikola oli mu buzibu era ebifaananyi bimugira ebyokubeera nga ali eri mu buzibu ali mu kulongoosebwa ali mu thiyeta awo ennyininyini amaanyi ga Interesting. Should we class? Well, his ability to draw spirit energy into his adrenal glands is off the charts. But he isn't responding to the trigger the same as the others. What do you make of the color change in his eyes? Side effect of the brain augmentation, perhaps. A psychological defect is also possible. So what do you recommend that we do? If it weren't for his energy readings, I would suggest termination. Put in a call for reprogramming. kale ebyamukiranga nnyo tugenda maaso de longi balanga obadde esente tewali oloote ennyongo zifune ofunye sente ezo kikuyambe otera ozuukuke ng'olowooza ku byogaggawala kati ono yalinga obwongo bwe buli kiseera buba positive nga bulaga ndi waliwo omulamwa mu kulweta nga aloota kale nga kireetera mangu nnyo omuntu okudda engulu kubanga bw'oloota nga weebaka bwebasa olwosiku kwebakira ddala niroota nga olagira obwongo owamuko okuddako eno ekitonde mu nsi ya mukama ne mukama yali aleeta nga atonda Adamu yalaba ennaku ziyisewo nga wawuubadde kyova olaba ennaku ezo 7 mu butonde nzibu nnyo n'asobola okugamba ati akawa naawe genda okuume munno kati lwalowooza omwana muwala oli ng'abaako n'ebirowoozo ebirala byafuna n'omwana naye takyatereera abamunoonya baazula ekifaananyi kino kino kyennyininyini kyekintu kwozuulira omuntu nti gundi waabadduse temutawaana derungi wabeera olwokusatu tilwaki nti alina omukwano gw'omuwala kaakali bazudde ekifaananyi banonya omuwala waabeera kumbe naye musajja tubambe waatereera ati mukwano gwe gwalina yekka yoyo omuwala gwe yasomanga naye nga mukwano gwe gwasoma naye omulenzi myaka 17 omuwala myaka 18 Do you remember me? No, please. Relax. Relax. We're going to help you. Everything is going to be okay. Munsenga nabiri bimujjira kakkana biki bine bijjira omwana ono mu bwongo bwe twasembyeyo ng'omujapani amutadde katale nga n'abaguzi bali ku mmeeza. Very good. What is your purpose? Omugaso ki kirina kijja kimugamba kill kyekimujjira kill kimulagira tta kiki omwana naafuna ebirowoozo bwe biti. How do you know that word? Ekigambo ekyo kitegedde oti. Do you feel love? Ofiringa omukwano? Owulira omukwano mulinga oguwulina? There for today. Tolina kuba na mukwano. Obwongo bwe buduumirwa ebintu ebyenjawulo. Waliwo ebimugamba tta, waliwo ebimugamba nti bano omukwano. Ekyesimbu omwana ono. Lwaki aggyibwa ebintu bwe bityo? Love, kill. Mwana muto ali innocent so nga ate oyagala okukakasa obukambwe mu nsi otuuka mu makomera nga ba innocent be bajjuddeyo n'ogamba ate ono innocent yanonayo kyeno
Hello, David. My name is Dr. Chen. If you're listening to this, we've gotten to know each other quite well by now. But at the same time, it probably means that things have not turned out as I'd hoped. As I'm sure you know, you aren't like other boys. You're different. Special. Years ago, I worked as a geneticist for a project I first believed would benefit mankind. The project would enable human beings to draw energy from an alternate world into their bodies. We required human testing. You, David, were one of the first subjects. The organizations, era nga twatwagala ebyokulwanyisa ebito all these children without homes. twanonyanga abaana batalina waabwe. The child showed promise. They were sent to Dr. Jenkins to have their minds cleared. N'agamba abatukulira basuubiza nti ebirowoozo by'abaana bagenda bisiimuula oleme kuddako na gy'olowooza yonna kubanga balondanga bamulekwa abataliiko mwasirizi. David, I want you to know that this facility is where I spent the worst of my days. David, njagala omanye nti ebintu bino we nali nkola kyandeeta okuba nfuna ennaku zange ezisinga okuba ez'obulamu bwange. Mwana mwana gwe yalina wuuyo malayika amusinza Neema n'emulungi bagwa dro. Kati ebirowoozo by'omuwala. What's the status? Bambega nti kimidde kya. Local feeds. Targets being located, but the organization has... Tulengedde bulungi nga ayolekedde eri omuwala. Eno kamera gye zitulaga. Kumba oli abadde agenda maaso n'okuwulira akatambi. Akalaga nti bali bamufuula omuntu atawulira atalowooza kya bulijjo. Kadi nga ekizibu ekiriwo gy'akoma okulowooza ebintu bya bulijjo awo bye baakola eri bye baamukolako biba bifu. Kyokka kati atanse okulowooza ebya bulijjo atanse okulowooza omukwano. Kyokka biri bye baamuyingiza mu bwongo bimulagira kutta. Muli owulira okiwulidde nga ddala kipya okuba n'omukwano oba owulira omukwano kuva dde ogulowooza. Kumbe bagenze maaso n'omujjukiza byonna byonna nga alina kubeera ng'ajjukira byakutta. Ate ng'obwongo bwe bw'amaanyi butasobola omukwano ku nsonga ekiba kyabula nnyo gy'ali. Ate nga bawendudde Colin yalagira nti bwe ate omujapani ayagala atwalibwe atundibwe. Kyokka gy'akoma okulowooza ate ebyensi nakyo kiba kyabulabe. Mulenzi yakanda kuwulira ali kawulirizibwa omuwala mukwano gwe gw'ayagala ennyambula bulandi waliwo ajja omulenzi kyekiraba kumba okwetegereza abatemu basamutta. Omu ku bakozi ba Japan yayingira mu kikwekweto kino ekyabali bagenda omwana nga mulamu n'asalawo yamusale wamutte. Musajja wattu lwasobodde obwongo bw'okulwana buddengu lwasobola okulowooza omwagalwa we bannanga ate baagala bamusaanyeewo. Sabujekiti mugisaanyeewo terminate. Temumukkiriza okuvaawo awo kubanga mugere endala akyuse nnyo atanse kujjukira omukwano. Kati wabakidde omukwano batabakolera. Tunulira bannange ntwala wasira binnyonnyola bambi omukwano omuwala eri agulina. Tekigenda gereza byotwasigenda nakukiza tonajja ontwala. Kumba ono gwe basindisa okusaanyaawo yalina kusaanyaawo bonna okusinza kigenda mu maaso. Era olwalengera nga yagenda okusaanyaawo mission terminate alina kubatta busi tewali kyakukola. Yafunye oddo okuva Collins alina basaanyaawo naye ng'omusajja gwe alina okusooka. Tunulira leero njuma tugetusinzira banaku lwakusatu tugenda maaso katandika butandisi era ogenda okweregereza embeera gyolekedde nga toli mirimi n'akamu. Tugenda maaso oluba lwakusatu derongi matuga. Alo yekyayolekera biseera ebisinga omusajja ne waba munafu atya tosobola kumala gamuswaza nga alina emmaali ye. Awo abasajja bafiire abasinga olinga alina emmaali ye omusajja walagira nono mukambwe ennyo. Tunulira musajja nze kusaanyaawo musajja wattu obwongo obwakadda mu mukwano obwakatandika okutegeera jjukire ba tebimulinnye abatasobola kulwana ate kati ddala tebimuliiko kubanga jjukira obulongo bwe bwonna bwonna obwongo bwazze mu mukwano kati tebusobola kutaasibwa
obumumi akuba bwa bulijjo ne babala oli teri kiswaza nga kubira maaso ga mukazi we nga amugamba gwalinga osomesa mu ssomero lya kungufu kasajja kato kagezaako gadi nga biri tebikyajja nabyo byatondowadde mikwano egisinga gikuvaamu kasajjira nga ofunye omuntu wo tugeze omusanze we wandegeya mikwano gyo basobola okuvaamu nga buli kyogamba olaba bakuvuddemu genda okweregereza bakuba omuvubuka nga akuba bwaswaza bwamukanyuga eri mukazi we bwamukanyuga eri mukazi we obozanyisa abakubi oli akuba wakanyuga eri emaaliyo ate banne omukazi nga akwagala bakukuba nabeera nga naye bambi omukazi otwalinga gwe bakuba kalabe kanyabu omuzira waako bamufudde obuugi munne baagalana ate ddala kibi teri kiswaza nga kudduka nga omusajja kukuba omukazi we alaba kiri ne kigezaako okugira tujje oba oli mu byalaavu tujje oba oli mu byalaavu wajjukirira laavu byo bitondowala bakukuba duka kyokakubya emimwa kyoko kyaliwo nakubayo bukondekonde fe tuveeko bambi akamaali ke weekali omuntu wonga waali ogezagezaako naye gwekana gwe kiki obwo bubwe bali tebali wabamutaasa luba wakuna akana wali kyekibanga kimukomeddewo kwetegereza obulungi nga bamutaka bagamba totutira omuntu oyo tukyamwetaaga lwakuba tali disayisiivu tasalawo bannaye bakomyewo abantu bange bazze nange kiki kamona wona macho yako kwa bibi wanatoroka kutoroka tu sasa bakuba ne mukazi wo nasigala nga emere gyalimu engoye zayambadde ziringa ziri kuwanga obaozanya yeekanga n'engoye ne zibanga eziri kuwanga bakuba bba bidduse atunuulidde omukazi bidduse era ekyaddirira baleese abalala waba mu mbeera embi nga byakumutta biri nga bidda tebikkiriza mufiirwa mbeera kyeno entaasa tugenda maaso baleese abakugu abadde alwanira omukwano abadde alwanira omukyala we biri bikomawo kasebera aliwo obuzibu bikomawo era twogera bikomyewo kati naye bigezaako ne bidda oluusi ne bitondowala akasi atunulira omukazi we twatidde kubanga omuzira we yamugamba nga mbutakubye basumbuwawo we oyinza okugamba omukazi ebigambo byonna nze ate Katonda nakuvamu nekkuba oluyiba kuziika buziisi byonna byagamba nga omuwala lwazudde byali bya bulimba tamanyi wadde oluyi biri kijja buzi era wano ate wekyalabikira nti obulamu bwe musajja wattu basazeewo okulabika nti basazeewo bamutte temutte ffe tukyamwetaaga tunulira firimu okwetegereza tugenda maaso
tugenda maaso kakala ako temukatya tukyalinako bulungi nnyo. Omuwala yalaba omusajja ng'engeri gyalwanyisizaamu omulabe. Ate omuntu ng'abadde yakuwangudde eddaawa lye maaliyo omuwangula nawe okuba nga akuba omusota. Lire maali yange munzanyirako mube tutuga. Tugenda maaso. David! Kale no mukyala yagezaako okunoonya alabo bamu n'akyali mu mbeera okudda ewo mu Japan. Amazima go gali nti ekintu kikyalimeddeyo. Era nga baga balina okusana magezi mangu nnyo balabe Colin engeri gyakiremeddemu tulina okuleka ntukimugjamu. Nanyini ddiiru Omujapani agamba agala okulaba nga ye mu buntu asinkana Colin alabe lwaki Colin yakoze ekintu kino nga bamaze okukola bwentegeka balabe nga bamusinkana ne Colin naye tatudde agamutono baatulemye okuleeta tusale amagezi tukolewo ekipya kyategese yali omu ku bakozi baalina naye ng'ate yaleta ebiragiro ebyenjawulo okuva ku bya mukama we. Kino kitera okuleeta obuzibu wabaliwo ekintu ekitambula mu organisation eri nengeeyo ya mu Japan akozesa America. Kiki kyategese Colin nga mukama we tannatuuka. Batanze okukola omuntu mugere enjawulo nga ne waba abadde avuddewo kwega bamufunamu ate ebintu ebyomugaso n'abeera nga asusseeko ku Universal Soldier oba ku roboti yonna oba ku cyber yonna. Kati gwafunye Colin ku lulwe gwayagala agenda amunoonyererezeeko ku mulenzi. Katonda wange nti akatonda talina kyayinza kukola ku bino Mr. Collins. Ffe tubadde tuleeta tekinologi katonda tabaddeewo. Kati waliwo omuntu omunyoomi nga ye takimanyi nti katonda ye ebintu ebisinga gwewakabira bulabi naye nga mu ntegeka ze zonna mulamu bw'ensi biba ddala yali yabitegeka dda. Kyova waliwo ebitabo ebyoja byogera ku bintu ebisinga ogenda okiraba nga kyo kyayogerwako dda ebyenzikiriza ezimu so si zonna. Oluvannyuma ennyo bano bamaze dda okufuna ekyabwe ekipya n'Omujapani kyatamanyi nga n'ekikoleddwa mu kampuni ye eya tekinologi. Mujapani azze naye nga si musanyufu. Fujitaka-san, what a pleasant surprise. Taka-san nga kirungi okusinkana nze si kirungi. Katugendeyo ku mitendera. Njagala ombe lwaki mwalumbye essomero nga temunneebuzizaako. Nsuubira okuba nga nyinyonnyolwa singa abaliwo ekize nga kigenda kukosa kampuni eno. Twagezaako kutegeeza nti ebitono bye nali neetaaga. Okimanyi nti olw'okuweereza buweereza mu organisation eno esemu era neetonda emankunyiziza. Onfunye bulungi kino. Olina okwogera nga balina okugamba ekyokwogera. Mugaso gumu gwalina gumu. Kuweereza okitegedde? Kifunye bulungi. Kale kale amalo galuwa genda batuma tetulinawo tujjaga kuwa ani kati waliwo abantu begenda okuguza omuntu oyo kati mbagambe nti okakasani mutwala. Lwaki wakyogerawo? Bwalibadde wakisa wamandetera subject eyokubiri egenda okukola kunoonyereza kubanga yesobola okumpuliriza okukola emirimu gya mukama wange. Subject tu yagitaddewo subject wano bafuukidde ekyambika kyokka bano bataddewo subject 2 era nga tebabulidde mu Japan. Subject 2 ekola etya era egoberera ki? This is a masterpiece. Kino gye twazudde ekijja okukolera ddala ekyakabi. Finite amounts of energy from your
era twafunye amaanyi ne tugagatta okuva ku tekinologi gw'olina ne tutera ddala mwoyo aba amaze okugalamizibwa n'afubutuka nga linga roboti. Nze nakikoze. Nze era nze nzekka nze gwe kiwulira. Ebyedda tekirina kikibirowoozaako wadde bijjukira. Kiragiro kimu kijja kutta. Ddayo akiragidde Kiru ne kirumba boss n'akiragira ku mawo kati ani nyini kampuni. Subject 2 wano nze mulagira era asinga kuwulira nze mukama wange ojja tuviira tukole omulimu ogwo tukoze obulungi ogwolwaliro ojja gusiima lwaggulu nga tukuleetedde gw'oyagala. Kati experiment ezo nabagamba mmala kuneebuuzaako. Nze mbadde ngamba waali tunulidde kimu kya ngeri gye tukuweerezaamu n'oviira subject eno nga sinagigamba kiddako. N'amutunula ne subject. Kale bwe naaba nina kyenfunye ekijja kungasa nnyo kuba nze ku mirimu nkyakubala nga nkolera. Tayagadde kaayana omanyi tekinologi kyokka ekyo kyolina omuyigako. Oli waabaako ne kyakoze ku ssimu yo gw'oba yo mwegayire bwegayirizi ndi nyamba nno ggyemu koodi nange nfune akakaaga kange akaliko. Ye tekinologi si kyekintu ekyokwereega essimu yange ne wobuza amanya n'oleeta lisiti n'ozimalayo oli waakwesooka koodi ena si gijjo. Tuddako omwana mulenzi agambye okuba David Lee ebizibu byamutuseeko netya abaana abawala mu nsi ya Mukama. Banne waaba yakwagadde aba akwagadde mu buzibu omuwala asobola okugoberera ne baba akuzudde simanyi musera simanyi biki aga tunaasera ate tunaakola ki tunaasera. Kati omulenzi ebizibu yaliko omukyala soosigalawo ku lulwo. Ekyo ky'abakyala gye bali abawerera ddala lwakuba mulimu abatini baga ndi ayi babiyingiddemu oyo mubireke n'amazzi tajja. Naye nga bano abangi bo baba bakisobola. Omuwala akkiriza mu mbeera vaako naawe ate abalenzi batondo waliraawo leka si kyabisobola bino. Birina okuyimirira n'ebiganye tebijja kuyimirira. Kikimbuulira mulya ewammwe mulya kola weekombakomba wamma bulijjo kiki? Kiki lwetwali n'emberengeza akaggwa nagenda okulya weegaya kumbe wali ogaya mannyo mulya. Omuwala akwebuuzaako munne nansonyiwa wano wenyini omukyala walagira amaanyi mukyala wakuba agonza oba ne omulenzi ateredde bidduse limu ku mutwe omuntu abadde amuterezezza obwonge byaddala ago agatutta namwandu ekulina agase mwandu bw'abawulira ndi onakuwadde nnyo yimirirawo kawogo na muzigo waabadde atereredde mukwano nga n'omukyala mugendeyoko abamulumbye bakugu nnyo delongi matuge tubeera olunaku lwakusatu luba lunaku lwakusatu gyokoma okufunaana ekyokunywa manya mu vinaiti tulinayo mukubirize bannammwe eyo kibaawo lwakusatu wano egenda maaso. Alo eno mu busungu obw'ekitalo baze ne tiyagasi bamukubyeyo bambadde ebintu byonna ebitabakkiriza adde okubeera nga bo bamufunako obulabe bonna kumbe enzita ekyuseemu enzita ekyuseemu oli bamutidde omukazi kati enzita ekyuseemu kiri ekintu kirungi nnyo omuka teguyingira nga guli awo naye tosobola kuwoggana osindira muli macho yake iko mia bamutaka
balabika bakomyewo kati sindano eri yo teriiko ebyo ate biri ebintu biringa mpewo empewo entuufu nga zatuuse ku mutwe gw'omuntu essasi limu empewo nga zidduka era olwafuna empiso nakiri nekigamba lekooti oluvannyuma ennyo ogenda otuuka eno baga nti ogezaako kumutta kijja kuba kibi endo batanze okugezaako okulwanirira okuleka nga baako nekibazuula yabadde atya era nga waabaako ebimujjidde abanga ali mu theatre abanga gwe balongoosa kwegamba ekisaawe yabaawulira abamugamba kino kiriwo ekiti alabika nti yakoze kino ng'alabye nga ali mu theatre. Nja kuba nkukeberako. Toyina linnya we bituuse kati ekipya ekiriwo talina linnya. Musajja ati okuwunga kwe yawunze nga bakuba mukazi we kaakati byonna byonna obwongo bwatabuse bulala gwani takyajjukira luli bamukubanga empisa ezo ngadde engulu nga yetegeera ne waliwo ekizibu ekikutuukako n'oggwako bwandastandi kale nakitegeera tugenda mu maaso mbeera zonna zayongera okumwonoonekako naye nga bwa lwemmande tuba ne ape hours wano ate olwokubiri ne tuba ne bucket night olwokusatu katandika butandisi mimaised fandai comedy night najja ebeerawo ku lwokuna ate olwokutaano live bandi bulungi nnyo tugenda maaso embeera zayongera okubeera nga zimwonoonekera buli kimu n'abeera atakyetegeera omugaso gw'omugaso ki nga byebigambo ebimubuuzibwa wali olwokutaano nagera live bandi olw'omukaaga video mixing ne DJ toolbox olw'esande family day out naye nga sauna wano steam bath biri mu kimu kiina ogenda okudda engulu musajja wattu amazima gali nti takyetegeera kavubuka kato bakatidde omwagalo waako nga kalaba enjegere omusibi teyabadde mubi ogenda okulaba nga yali omuwi w'amagezi we bali bakuba oli kiki bakukoze mu nsi abasajja bakuba ne baba bakwegana ne wammwe bakukuba n'ofaanana jjajjaawo omwana omulewu alina obukubakongo bwa mukiibi nga bakwegana naye omuntu akukuba n'ofaanana ewammwe n'ogayo mwali mwegana abwerera kakalevu ke kalukoda muna ekimbulira Tell me you trust me, David. David ngamba kimu kyonnesiga. Ngamba kimu kyonnesiga. Yali yamukuza ine ebyama bingi. Isn't this just touching? Olowooza kino kyo tekikwasaganye bulungi kwasaganya bwongo. I do feel sorry for you. Nze nabyekusaasira muganda wange. David. Wondered how you survived all these years. Buli kiseera nali neebuuza ng'ekijjo badde ono emyaka gino. What kind of lies you were forced to tell yourself? Kirungi nnyo Alex akubuula ekigenda mu maaso engeri obadde obeerawo mu nsi. He doesn't know, does he? Tamanyi, amanyi. Be baakutte omukulu bamuganyonnyola omwana oyo engeri gy'abadde abeerawo. Want you to tell David everything. Njagala ole David buli kimu ekimubuulire. Bw'olimba ngenda kukulumya ate sikulumya nga ggwe nakkubye n'ogaana okwogera n'ontama bw'ogaana kale kuddako omujapaani omujapaani agamba mu kisaanyi oba bakifunye ii mukama wange baagala omwana attibwe tetugenda kuddamu kuba na mirimbo okusinziira nga bwemumanyi tugende ku feezi yakubiri omwana mumutte bw'aba akomyewo yaga nti ye amanyi nti okubeera wakabi tosobola kuba wakabi nga tosaddaasa eyo mbeera yonna era ye ku nsi ajja kuba yogerwako ng'abamu ku balina kye baavumbula era nga kirina kikyabatuusa akamuga kali ku kino tusanyewo ekyakabi kye twakola tulivumbula ekirala kumbe bakolinizi walina pulaani ndala Sebu. Kale. Bw'oba tugenda kwogera tugenda mutta
bw'oba togenda mubuulira. Tell me, Andre, mbuulira koodi esumulula ebyama ebiri mwana oyo. Kale mwana ono omujapani yamusetinga ng'alinga bw'onaalaba kompyuta oba bw'onaalaba essimu titoyinza gijjako musimbi nga totegedde koodi yaayo. Ono yagimanyi koodi ejjamu ebyama by'omwana ono ebimufuula owakabi. Andre oganye sijja gikuwa, singa ngikuwa ensi ejja kubonaabona kuba koodi eyo kwamukontrolingira. Kale fa ne koodi yo naye tonsumbuwa. Kibanda bamubandule era yeebuuziza azzaako ki ku kompyuta olina kukola otya. Mu nsi waliyo be bayita ba wizard. Oli yeetika kompyuta ya munne bukumbu n'agenda nayo ng'akimanyidde akoodi tagirina kyekiba kiddako. Tunulira sebo ogaanira koodi mutukole tuki tukuba amabere mu kyoto. Goodbye to David. Weeraba David lwaki ayogedde bw'atyo. Goodbye, David. N'akiddiŋŋana omwana ono bamuteekawo nga kompyuta amaanyi agamufulako kompyuta manyi ki. Kompyuta ng'emaze okukulemerera nga biganye waliwo kye bayita formatting disk. Kati disk eyo gisiimuleko ebiriko teekako ebirala ye kyagendako. Oli abadde alina koodi asigale ne koodi ye bino ebirala bisiimulweko tukigule buto ne baleeta bakafulu mu kompyuta eri mwana ono abayinza okukola mu lulimi olwangu kye twaliyise erase okwirezinga okusiimulamu ekibaddemu kyonna tunafumatingamu ebirala. David weeraba kyazza emirundi ebiri n'atandika omugyamu ebimulimu ebigambo okuba ne omujapani yabimusaamu byabadde amutundira ng'amuseera. Ebintu bya tekinologiya byebintu ebikyasinza okuba ebyebbeeyi era ng'onaabeera ne tekinologi ebyokuyomba byovaako kuba tekinologi otandika n'akasimu nga kaaliko amapeesa ndowooza olengedde obulamu tewali. Otandika n'akasimu nga kaaliko amapeesa naye oba oyagala okola WhatsApp kiriza ojja kugula smartphone. Kati ate eno waggulu gye bakutengera ng'olina smartphone oli n'asala amagezi n'agaaniza enjagala bibiri. Kati bibiri byenjagala kati bwe weekyanga ng'odda ku y'amapeesa naye olina kubeera nga weekyanga osasula omwezi ye tekinologiya. Kakati tuddako ekifaananyi omwana omulenzi kyalina ekipya bamusiimudde mujja mu byama naye adi disiki ezimu ziba za mputtu musigalamu akati niko boolaba kati akasigaddemu ke kano. Musajja atuye mutuufu agamba mbuzaabuziddwa ng'alaba alimu abantu babiri. Kumbe ekiri ekimulagira bulijjo kimu nga toli wekka. Oli nange onnina kyo kyaganya ovaamu yenze ggwe. Ekinula amaaso gali ekyamugiranga kiganya okuggwamu. Omujapani kye yaseetingamu mu bwongo bwe n'omubiri kiki oyagala nkikolere. Kiki oyagala nkikole. Mpulira nkoye obulumi nti tokigeza. Obulumi kikulu nnyo. Bw'oba n'obulumi mba nsobola okwekwekamu kuba oba mulamu we bukuggweramu oba mufu ekyo toddamu kisaba. Kuwoolera kwe njagala okole kuwoolera. Saaga kutta muti yenna. Nze njagala kasita nze njagala gwe newe otayagala. Naaga gwe sigaza obulumi nze ndeete revenge tutte omuntu. Bali babisiimudde mu basembye baagala. Kumbe ekimulimu. N'amuga David gomanya tugenda kubeera ffenna David nze ngenda kukukutira abantu wano ojja kukkiriza tulabagane. Ffe baani ffe tetulina linnya. Kikyolegeza ffe baani twagala revenge gwe mugaso gwaffe era ojja kundwisa bali bajja tusiimuula gwe sokojje soje tolina nakuddamu kuba weka mulundi mulala olabadde bagenda kusiimuula ng'oli weka. Jangu nze tebayinza kunsiimuula. Kiki kino ekitasiimuulwa bakimunyweza bali abasiimudde bali eno ebiseera ebisinga atandise okujjukira buli kibi kye baamukola ate nga tebabyagala. Agenda omuwa erinnya eppya. Abakompyuta no bawizard beepanka obeera ne kompyuta yo nga gwe matayo
nassaamu erinnya olw'okuba nti nno ye Mutyaba n'agituuma Mutyaba. Njiwe Mutyaba, that's my name. Njiwe gwani Good. kirungi toyina gwani Revenge. nze revenge. Laba tabu kumba Omujapani yaddira omusayi gwa aliens n'aguteeka mu bantu ogw'obusajja obwa kiragala gwe tegumala gasiimuulwa. Kyova abadde aseera Abamerika nalesa tekinologi kati omwana mulenzi alimu omusayi gwa alien. Kyova olaba nti n'ekintu kitabuse. Bano abazizaako siimuula omusajja yajja dda agezeeko okuleka nti naawamba ensi. Omujapani nga tekinologi amukokodde amumazeeyo n'afuna ogw'obusajja obwa kiragala. Gavumenti emala okugwa ku nfeene egwa kubamu kubakola wano, egwa kubamu ku bamyuka b'omu Japan. Babanywezezza agamba mulindi bano bagamba ki? Talina kyatya. The organization will decide my fate. Nze okusaanawo kwange ekibiina kye ndivaamu kye kisalawo, so si mmwe. Gwani mi baleese ebyuma gavumenti. Kumbe na alien yakuba muggo wansi laddu nejja alien nebesogga. Kumbe alien zawamba densi. Omujapani yaleeta tekinologiya nga alaba tekinologiya aweddewo yaleeta musayi gwa kiragala beyayingiza mu bantu. Mama yangu I had a gun here, we had to arrest someone. Kumbe aliens zayingira dda mu bantu eno zatandika dda okwagala okuwamba era ng'obwongo bwe zikozesa bwonna zaagala zifuge. Omujapani yaleeta tekinologi kutunda, kumbe kyaleetedde Abamerika agamba nammwe mukigezeseeko mulabe biggwerawa. Ono alimu ak'obuntu agenza okutunuulira mukama we. Kiki ekibadde ono? Nazaako gaali maaso talina gatunula, atunuulira muli. Kaakati be bamutaka ababani omusaayi gw'omwana ono. Ayagala genda basikaali ba bulijjo bazze bagamba musimanyi tajja fuluma. Tunuulira. Alimu alien. Enkubi ya teke. Faking, twisting and hooking. Labateke. Twisting and kicking. Labateke. Laba alien eri mwana mulenzi bamutidde mukazi we kati mukubutira ensusuuti ye yafuuse kirala nagende ronyi gye tuba lunaku lwa kusatu katandika butandisi okweregereza embeera etabuse. Enkuba yokayoka alien gyekuba omuntu omugezi ng'alina abamubanja tajegobaako. Tunulira. Kali balwana kimu kufuluma awo. Yo alien aginoonyeze gyagizza naye ng'avudde mitawana egy'okunoonyezebwa. Ekkubo liririmu lyokka eryo likwata kufuluma. Kumbe alien gye baakuba mutakono ate enkulu kanaakono kato kagezaako nekagezaako agenda kyuka eno nkulu ekkuba engumi negoberera ekkuba engumi negenderako laborotale alien enkulu gye baakuba mwono. Ekyama kye balina baali balina omusayi gwa alien zinga gwe beekubamu gwa alien ne bubakuliramu. Ensi ebadde ki? Kinagaye kya tekinologiya gyeoba olina kyosinze oli akuddako akuteegera waggulu. Eno nkulu oba mwe bali vengi oba mwe baani mpitaako laba eriiso yo nkulu emulimu eri nkulu alien emulimu nkulu ngonyiga eriiso. Alien mu bizinesi tekola loose era yevaawo gwe eriiso ne banyigamu lya muntu yennyini eryayo n'erizza munda. Kati nekireka ndetabwe yongedde kujja eno yeze kusaanya omwana mulenzi ono. Luba lwakusatu ate olumaliza sinema wano tuba tusobola okukola buli kimu. Badijja bagenda tukuba omuziki osobola okudambula n'obuuza ku baana bwala ndagaako bagambye sawuni eri sayidi ki byonna ng'omubali ogutambula ebyokunywa bitambula oba tukeeseza wano nga tukeeseza wano. Gwe sinema olugwa amanya tukyali ffenna ke kaseera obuliza abaana bawala ki kye weetaaga okumanya bupate bubaawo ddi
abawuga batya wenzija n'omwana ngula esande kiba kitya okkirizibwa okubuuza ku Derongi wano. Ojjukira obulumi kiri kibaawo mujjukiza ku mbeera eddawo era ogenda okweregereza ng'ekibadde kimulwanirira kirabika nga kitandise osaanyizibwawo kyabulabe eri omwana mulenzi ono kyaliba ekyobulabe eri obulamu bwa David. I love you kale biritandise okujja eddoboozi lyeri omuntu we yagenda kagambo kamwe I love you temuzanyisa omukwano mu nsi ya Mukama. Omukwano gusobola okukuterereza obulamu gusobola n'okwonoonera emirimu. Amaanyi gaddira akagambo kamwe I love you era ogenda okweregereza embeera ng'obwongo bumikisinze bulimu ebintu bibiri kuba naye ayina ekikye kyayagala wadde alien eriyekina kye yeetaaga faking twisting and kicking kati oba eri enkulu teyina gweraavinga. Kagambo katono kayinza okutabula ekintu kali bano bagasa obwongo lyawaayi oba gwe saidi eyagala mukwano nange tugoberere nga tukwatagana omukyala omwasanyawo yekka kino kigenda okuleeta obuzibu ku mukyala. Obukyala gwe bamusanyizaawo kigenda okuleeta obuzibu kuba kimwongedde okufuuka ekirala. Alien egenda okujjukira tebagikuba basonjola nsonjole volley kick. Omuntu akunyereza omukono waawogganira gwe bakuulamu gukuukayo bukuusi. Tolina kakisa okujja kusala magezi ove wano. Ekkubo ery'okuyamba olina ssala magezi n'ova wano. Mu nsi eno tosobola kubeera n'abantu bano beesonyiwa ogende awalala. Obulumi bwennyini nabwo bujja kgenda singa onaabeera nga buli ngeri abantu bano tubaliraanye. Tojja kusalawo olabe engeri gy'onasobola obulwanyisa. Yasalawo kino kyalina kitta wadde eri embeerezze. Tuli ku Derongi wano nga kyennabakubuulira ekirala kino wano tuyigiriza okuwuga eri abantu bonna. Oli wa takisi, oli wa bodaboda, oli makanika oga waayi kaŋŋende olwaleero bankwatemuuko ng'okkirira wano bulungi nnyo. Saawa ina security batayiti tuba bulungi na buli kimu bulungi nnyo. Tugenda mu maaso ex empire abayimbi abo bonna babanabusa bulungi nnyo. Tujja kuba twongera okusanyuka ano bulungi nnyo buli wakusatu tukyali ffenna ku ssaawa eno. Eno lwakuba bwetyo bwegenza ate nate naye nga tukyali ffenna kuba dijja agenda kuba tukuba omubali wano katono nnyo n'oluvannyuma tugende kukiddako. Ebyenywa byonna abaana bala babuuze ebyetaagisa bye twogeddeko byonna wano oli waddembe babuuza naffe tuyo tubuuza kye wali etaaze naye nga tuba n'olunaku lwakusatu. Mwebale nnyo tukyali ffenna okkiriza obagendako kupulwawo amasaaji byonna bababuulire ebibeera bitya abawala bonna mubabuuzaawo gwe mulimu gwe baliko okukubulira essaawa eno tukyali ffenna. 君の名が歴史に残る瞬間となるだろう。見守っているぞ。ありがとうございます。ナンバー5の信頼を得るのは至難の技だ。さすが私の弟子だな。あなたの教えのおかげです。そのようだな。それでイエンのことなのですが。イエンのことは任せたはずだ。そうだったな。もちろんです。施設は破壊され、イエンは行方不明です。分かった。イエンは後で回収する。見てほしいものあるので、今送ります。どうやらイエンが目覚めるようです。There's so many things I want to say to you, but unfortunately this journey is one you must walk alone. If I'm not with you now,
I just want to say I'm sorry. David, take care.